live mwenna abaliko nakola nsinzidde wano Kazo Kanoni wabula kilomita 3 okutuuka Eibanda kyensinkanye eno omusana gwo gwaddala gye guli nankubadde nti mulimu akawewo erero beat nsozi mpamvu tuli waggulu ku lusozi siina ngeri kigendeeza balagamu naye ng'olusozi dwo tuli wakati mu nsozi tuvunuse obukko bungi entambula ya leero tebadde mbi tutambudde bulungi Mukama atukuumye abantu beno bali friendly bantu balungi batwaniriza boogera olulimi lwosa otutegeera munokwata mukuba tubudde nabe Kampala ate be bantu abasirina tubadde nabe ebbanga ddene mpazi ekyenjawulo kyenjizeeko eno ekitali waffe Gomba ebintu by'okufiirwa nga bino abantu boogera amazima mangi balina amazima ge boogera wewala emboozi oli gyanyumiza ekwatagana ne munne ntiddemu so mbebaza nateera mwenna ababaddeko era abatajja okwo abongera okubeera kwagida live eddoboozi ly'eggomba nze eddoboozi ly'eggomba naye eddoboozi ly'eggomba lisinzidde eno tuyise ku Kaguta road ne tuyingira Alushere ne tuyingira tuyina we tuyingidde wala nga tutuuka Kazo Alushere Ishaka anani bwetu bwetutule mpaka tuka Kazo Kanoni kati tuli Kanoni obudde buno nfuyibwako empewo ze Kanoni poze nobaga ate beterinnya bya buwangu tulina bimizo gama empewo z'abajjajja beno zo ziri mu kuufuwako nga mu Buganda bwe tukyogera mwebale kubaako Mukama abankumire njagala kubambalaga olugendo nga bwe lutambudde buli kimu mwebale kuba kwagida live nga bwe mbannyonnyodde Kazo Kanoni Kazo kigenda baleetera enjawulo mugambe nti ate Kazo Kanoni mukisuubira kubeera waffe Gomba Kanoni waffe Gomba ye masekkati ga Gomba n'osooka oddako Bukandula Bukala ova Kanoni n'oddako Bukalagi n'ogenda bw'otyo naye kati wano wendi kiri Kazo Kanoni kiri eno mu basajja Banyankole Ibanda kilomita entono ennyo ziringa 3 okuva e Kampala okutuuka wano we tuli era oluguudo lutambuddemu essaawa 7 entuufu okutuuka wano ndabyeyo ente ezo zo kyowulira obulizi nti eno balunzi bantu ddala ente era nowano enkono ziraba n'emmotoka tibataddemu emmotoka ente zigenzeeko bbali naye nga tuli mu nte wakati amatago tugawunya era obudde buno ayagala amata ojja kunze kwogajja amatago mangi tuli mu kitundu kyebayita kirimu omubisi gw'enjuki n'amata njagala mpozi okubuuzaako ku bantu ab'enjawulo bentambudde nabo ng'ababange Muyanja Micheal Saba Gastoni baba Muyanja ye waali ajja ababuuzeeko nga bwe tubadde mu lugendo luno ssebo mukulu Muyanja jangu obuuze ku batuuze ego olugendo luno kyamazima olugendo tutambudde bubi tutambudde bulungi naye twawusiddwa ndowooza tugenda kumpi olyawo netwetegeka mu netegeka etali ntuufu naye nga olugendo tutambudde bulungi amakubo go ngalabye omusajja kyeka ebirungi byonna yabiteeka eno ate nekyo kisinza okunsanyusa otunulira ebitundu temuli bantu naye ate obululu ate buvaayo bungi era emboozi eyo nange njagala nina kyenewuunyiza ennyo ekiri eno ennyumba olabeemu n'ovuga kilomita 4 ennyumba eki naye evaamu eti abantu 10 abalonda nakalaka akasinza okunsanyusa nga wenna bwe batuzitangako kubo lino Kaguta road ogenda kulaba ekyenjawulo omwana ŋŋambi otomera entemu bweti era Munyankole yabyogedde bakusiba mayisa ente ziyina eddembe ate ente ssebo ente nekirala emotoka yebira ente ziyina eddembe lingi nnyo sirina bwenkigeza naba nekigeza mulimi lwewaffe nakyogera tekiyitirize
naye zikira abantu zikira Semakayi n'eggaali ye tusula bweru yali mu nnyumba akalala kyendabye omusajja asobola okuba faamu ennyumba erimu kupangikako mpenkoni nenga ennyumba amabaati gakajja eno bandange siina bwe mbatenda lugendo okujjako kino kyendi mu kukola kye bayita okulambula n'akalala kowerabidde teri bupande bwe abantu basala kuliko zebra crossing kuliko cattle crossing webale nnyo ente ya kitiibwa nnyo oba katiraba nno tambuza osobola tambuza ogenda biwakanya lwaki obiwakanya nga obwedde opande bwe tulaba buliko cattle crossing olabyeko ewaffe tebuliiyo naawe kabaddewa eri waffe pozi n'ekyenjagala osembyayo njagala osembera wano nga nkinnyonnyola tokitambuza kyendabye eno abantu baayo siina bwe mbageraageranya naye balina emmenya gye bamenyamu nkangeze ku kitundu kyange nga wembeera ekiwaatule n'obuuza omuntu ŋŋenda kiwaatule ku Seroma ng'oli Kijabijo n'agamba maaso awo golowooza oyinza kuba ogenda Bulindo kumbe ogenda kiwaatule kati omuntu yenna ng'omanye Kijabijo omuntu n'akulagirira nti maaso awo obongo bukulowoozesa nti ogenda wano ku Kiwete ekudde ne Bulindo bayitawo batya nakasajjaawo nakwero olowooza oli nakwero woolaga kumbe ogenda kiwaatule kyekituufu abasajja mayiro 5 baziyitaawo mayiro 8 10 awo bagamba awo bannanga abasajja beeno sibatenda mwebale nnyo basebo tulagirira naye mbasiimyeko kimu mutubuzizza webale akalala kati bwensaze okuva e Buganda that Central Region nenzira eno West aganyabo nkomawo njogera Lunyankole nkomawo njogera Lunyankole omukazi nga no nkomawo njogera Lunyankole kati Banyankole bannange bulijjo njogera ekigambo okuswera nga simanyi nti kyamakulu nnyo eno nze manyi kiwemula naye omusajja ninze ninswera ogwo ne muganda wange naswera ogwo nze nguddewo ekitiibwa bulijjo mmadde manyi kiswazaawo manyi bannange waffe ebigambo emu tusabika nnyo naye abasajja eno tebasabikirako ddala agambita nze ninswera ogwo okuswera twali tutya ntegera yange y'okuswera nze okuswera mu ngeri yange gye ntegeeramu baaba kintiisiza naye omusajja akyogedde ku muzindaalo nagamba ninswera nga bw'olabye olugendo bwe tulutambudde amakoona go mangi amakoona go gaddala omudda awamu gukazeekazeemu obupande kirungi bwo obusoma kilomita entuufu bagale nobagamba abantu ente nnyingi okusinga abantu ensonga y'okulonda eno gye njagala okuddamu neekebejja omulundi gwenzirako okukomawo eno nkomawo kwetegereza lwaki obululu bungi ku population gye tulabayo mwebale kubaako ebyobulamu ebyenjigiriza ebyobufuzi ebisanyusa ebyemizannyo agakagwawo ebyobulimi n'ebirala nkuyanja byonna bisangibwa ku Agda Live eddoboozi ly'eggomba